abamu ku bantu Museveni basinga obutaagalira ddala kubeera mu Parliament era ng'akoze kyamaanyi nnyo okumulemesa okuyisawo byabadde ng'ayisawo mu bwangu ye Joel Ssenyonyi. When we are to rank parliamentarians abasinze okukola mu kisanja kino kye tugenda okukomeekereza very soon, you cannot mention 5 and you miss out a name Joel Ssenyonyi. Him being a junior in the parliament, ngali mu parliament for his first term, yaweebwa ekifo kya chairman wa Kosase. Ekifo ekyo wobeera nga oli muntu omuyayeyaye osobola okuva mu kifo ekyo ng'oli mugagga nnyo nga bw'okiwulira, because akulira ekifo ekyo omulimu gw'omukulu gwakulondoola entities za government, ate nga entities za government ye wayita enguzi esinga. Joel Ssenyonyi ebbanga lyamala mu kakiiko ka Kosase emyaka 2 n'ekitundu yali asobola okuba nga right now y'omu ku basajja abasinga obugagga. Mbuuza atya mu Kosase abasajja bakumpanya biliyoni ne billions, n'owulira nti URA wabaddeyo enguzi, n'owulira nti Uganda Revenue Authority wabaddeyo enguzi, n'owulira nti Entebbe Airport wali enguzi. Ezo zonna buli entity ya government yafuba nnyo okulaba nga abo ababbi at least ensi ebamanya, newankubadde tebagenda bakwata ensi ebamanya, such that abalala abasuubira okubba they don't fall into the same trap. Abantu nga Bamunyago baliko mu kifo ekyo era bava mu parliament nga abagagga bazibu. Bonna ababadde mu kafaako okuva twatandika okutegeera obufuzi bw'eggwanga Uganda, tewali yakoze nga Joel Ssenyonyi. Olwava ku kifo ekyo baakiwa Medad Lubega Sseggona, na buli kati tetufunayo yadde even a single report mu Kosase. Wabula twasembawulira omu ku babaka ng'agamba nti Sseggona ayina ssente ze yalya. Okategedde? Now Joel bamuwa ekifo ekira, bamujja mu kifo kya Kosase bamukwasa ekifo kya leader of opposition okubanga yakulira abo bonna abali ku ludda oluvuganya. In hierarchy ekifo kino kibeera ne privileges ezimu ne nabbanja kyalimu ekya prime minister. Era mu hierarchy y'eggwanga Uganda abeera namba 8. Nti singa bukya ku makya kabomu ne kakuba Museveni, ne kakuba vice, ne kakuba chief justice, ne kakuba speaker, ne kakuba abantu abo bonna nga tekatwalidde mu Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi yabeera alina okuba mu kifo ekyo ekyowa president mu hierarchy. Now, just a few days ago yabadde ku mukutu ogwa Radio Simba era n'addamu n'akwata mu bbwa lya Museveni lyabadde atiginya okumala ebbanga. Njagala ate owulire tukomewo tovaawo. Batuukirire ne bagamba kakati tuwe. Kati waliwo omuntu omu yatugamba nti kati zina ne batiisa abazadde bange n'ebirala n'eŋŋamba owaayi abazadde bantaddeko akazito eno bajja kuta bajja kukola ki akambiveemu. Okay. So government eno bwetyo bwekola nti egamba nti obuwagizi balina bungi naye etya okugenda mu lwokaano n'abantu ab'enkyukakyuka kubanga baba bagamba abantu bano nno lwa busirise naye banyiivu gavumenti tetubaweereza bulungi bayinza otukuba akalulu kwe kulwana ennyo okulaba nti kati abamu naga nti kakati nze nina okuyitamu unopposed saagala kutwala chances wanga bw'oba ogamba nti oli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza obuwagizi olina bungi lwaki oba toyagala genda mu lwokaano ofune ebitundu 9 ku buli 100 lwaki oba otya naye batya kubanga bamanyi ekiri ku ground labeka tutambudde ebitundu by'eggwanga bino naffe twewuunya twatuuka Karamujja ne tugamba Abakaramujja ne bavaayo mu bungi okujja ku lwale zaffe ekitabangawo Abakaramujja nga bagamba nedda naffe tuli bakoowu ebyobugagga eby'omuttaka biri eno babijja eno naye kati tunuulira enguudo zaffe tunuulira ffe embeera gye tulimu omanyi nti Mabo asinga quality mu nsi yonna ava Karamujja. Okay. Mabo, highest quality Mabo in the whole world eva Karamujja. Kati Abakaramujja kuba kati bakuze bavubuka bakuze bagoberera bagamba nedda tumanyi obugagga bwe tuyina naye buliwa nga tetubulaba mu malwaliro
mu nguudo mu masomero kati nabo nga bagamba nedda tuli bakoowo mu Western Uganda twagende ne batukubirayo n'embigo nga bagamba mwe mwatandika ddi okuwagira omuntu atali mwami Museveni kati ebyo byonna babiraba ne batya kwe kugezaako okulaba nti bakola ekisoboka olunaku olwaleero waliwo ankubidde essimu sijja mwogera naye wa NRM agamba Sinyonyi kati omuntu wamu ono yagambye avudde mu lwokaano lwaki temusayiningira etteeka ligamba omuntu abeera nga ekibiina kye kyamuwadde flag tasobola kwejja mu lwokaano ye nga ye okujjako ng'ali kubwa namunigina naye bw'obanga ekibiina kye kyakusayiningira owandiika ebbaluwa ng'owandiikira akakiiko k'ebyokulonda n'ekibiina nakyo ne kiwandiika ebbaluwa emu tekujja mu lwokaano ne bwe kiba kibiina nituwandiise nti ono tumugjeemu ye bw'aba tawandiise tava mu lwokaano kati n'omuntu ye kennyini bw'awandiika kati aba batadde ku pressure wandiika ebbaluwa n'agiwandiika naye ng'etteeka ligamba naffe ng'ekibiina tulina okuwandiika ate akakiiko twakawandiikidde tukagamba nti tumanyi nti waliwo abantu abeeteekateeka okujingirira ebbaluwa eziva mu kibiina kakati mukitegeere nti ebbaluwa yonna erajja ng'egamba nti ekibiina kijja omuntu yenna mu lwokaano njingirire kuba tewali muntu n'omu etugenda kujja ekitegeeza bonna abejjamu bakyalimu bonna era ebbaluwa twagiwa electoral commission wiiki ewedde etubagamba nti tewali muntu gwe tugenda kujja mu lwokaano anaaleeta wano ebbaluwa ebanjingirire kubanga abakakiiko ebyokulonda nabo bamanyi okukola vulugu kati ebukoto central bakolayo vulugu twawandiika olukalala ne tugamba nti kati bano ne bano ne bano be balina flag eyaffe ne basunsulamu omulala kakati omu n'akola ekkobaane n'abakakiiko k'ebyokulonda eyo ne bamususula nga flag bearer wa NUP ng'ate flag bearer waffe yentamu ne tugamba akakiiko kakati yemmwe bakulembeze mu NUP yemmwe muvunaanyizibwa ku fulaga za NUP lwaki temugoberera ffe kyetubagambye lwaki mutupaatiikako abantu bamu kuba ffe twabagamba ono yalina fulaga naye mwe mu lukujjukujju munominatis omulala ne mugiwa omulala era ensonga ezo tulinze electoral commission tubuulire ensala kweyo ampuliriza oli kumando senjagala kujjukiza JK Visa Experts and Consultants bakugu mu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa za America, Canada, Bungereza, Australia n'ensi Bulaya zonna bakola ku visa z'emirimu obutuuze okulambula okusoma n'empapula z'okufuna obutuuze mu nsi ezo. JK Visa Experts era bayamba abagala okufuna emirimu mu Jordan ne Dubai basangibwa Ndejje ku Zanta mu tawuni ku kizimbe ekyakalina ekipya okuliraana eddwaliro. Esimu eri noti 772 563 773 oba noti 7 9 6 noti emu. Minisitule y'ebyokwerinda eyagaliza bano Uganda mwenna okuyita obulungi mu kiseera kino ekyokulonda ebajjukiza nti ddembe lya buli omu okwetaba mu kulonda wabula mugoberera amateeka g'ebyokulonda gonna nga bagalambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda ate mu bujjuvu bwagwo okuwala okukuubagana n'abakuumaddembe. Tokemebwa okusosonkereza ab'ebyokwerinda mu ngeri yonna kubanga nabo bantu nga ggwe. Ffenna tukolere wamu okunyweza emirembe Uganda yaffe. Kuuma emirembe yagalanya ensi yo. Obubaka obwo bukutusibwa ku Ministry y'ebyokwerinda mu ggwanga. Salam Bank ekuleetedde akapya visa kadi takwetaagisa kuba na account mu Salam Bank. Oli musuubuzi ogenda kukijja umra oba weetaaga kusasulira bintu ku intaneti. Ona visa prepaid card yo obona okutawaana ne cash. Okugifuna kyali etabya Salam Bank Appraisal Courts emabega wa High Court oba bakubireko ku noti 3 2 3 699 oba noti 7 noti 3 8 9 Salam Bank erungamizibwa bank enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zibateekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Policy z'otureeza kifo kyakuwumuliramu balina ebisulo ebyokulya bafumba emmere yonna eyawonebwa eggwanga swimming pool weziri buli wakutama babeera live band bakuba omuziki ku muziki buli kiba kitesitese bulungi agala okukolerawo embaga n'omukolo ogw'engeri yonna genda basanga erwezangodde ekajjansi awo ku mafuta gamu gasiwansi awo basanga bakubire ku ssimu eri noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486 bali ku mutimbagano gwa www.forestescaperesort.com. Ekitongole eky'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda kitegeeza abantu bonna abalina abaana wakati w'emyaka 3 ku 5 nti batandise okuwandiika abaana mu masomo g'abaana abato, amasomero ag'abaana abato agatandikibwa Obwakabaka mu masaza ag'enjawulo Busiro, Kyaggwe, Buddu, Buvuma,
singo busujju bulemezi bugerere kabula kochi ne gomba okuwanika abaana kutandika ku ssabbiiri ez'okumakya okutuuka 11 olw'eggulo genda okwatagane n'abakulu abawandisa omwana wo asomere ku musingi ogw'obwakabaka essimu k'okuba ey'omukwanaganya byenjigiriza eri noti 7 noti 4 814 449 Kochida Nakato w'ekitiibwa yabategeeza ensonga ezo. Essomero lya Lubiri High School main campus bategeeza abazadde mwena nti basomesa